Hey! Hey, President Kyagulanyi, oye! Hey, Nalukola, oye! Sebo President, waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu. Yagamba, in the season of injustice, when you choose to be neutral, you have sided with the oppressor. Mu biseera nga abantu batulugunyizibwa, bwe weefuula munnamawulire mbuze ndi nnaapa wengwa, oba weegese n'abo abatulugunya abalala. Nze munnamawulire w'abo abatulugunyizibwa. Era ensonga zammwe nzikutte kannabwana. Era munywere. President mumumpeera akalulu. Ne Nalukola mumumpeera akalulu. Ra! Sha! Yes. Nga NBS. Ate temutulaga nnyo nti kati wano emusinze okwagala okufaayo ennyo ku Zambaale. Omanyi NBS eyo ennaku ezo baajogera nnyo kati teyagala kintu kyekwasa nnyo ku nsonga za byabufuzi. Mabegako awo twali mu Kalulu baajogerawo nti yategeka ttale senta yaayo n'erangirira akalulu nga n'abantu tebalina nga weebuuza gyejja information ezeeyo mu byalo ezaayo tesobola kutegereka nga internet baali bagijjeeko. Naye nga yeekulaga nti akalulu yali ekayina era nga bakanale Mugume, ba Midwit Tuhayise, ba Solomon Kasumba nga babeera ku TV nga balangirira egindi kali bwe kati egindi naye nga internet wonna yali teriiko, Facebook yali teriiko, buli kimu kyali kisirisidwa. So NBS okuva olwo yafunamu ka bad reputation, yafunamu baajogerera nnyo, neefunamu okweraliikirira n'okutya. So bwefunamu okweraliikira n'okutya netandika okuba nga bannabyabufuzi bano ba presenters baabwe abalinamu okwolwa ebyobufuzi bagenda maaso n'okuba nga obaoliawo babateekako ekinyiga mpolampola kugamba obutabakkiriza twakirabako. Naye ate ebadde ebalina NBS ebadde ekozesa ono guy owa DP akola show ez'okumakya, akola ne show z'oluzungu, akola show za politics ez'oluzungu. Njala Kagwa Njala nenga wa DP era nga agenda maaso n'okuba nga akola ki, agenda maaso n'okuba nga avuganya. Njala yavuganya ku ebusiro ku kya member parliament omulundi sigumusa ebiri. So kati oyo mubadde mu mulina ate era nga akola ebyobufuzi bye ate era nga bwaline kuki nga bwaline ku mulimu. Ndowooza baatandise okulaba nga si kirungi ne bagamba oba oli awo tandika okuba nga tukola ki, tandika okuba nga tufuna engeri tukyebalabamu n'okukyesonyiwa kiizo tuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko eyo NBS. Naye ng'oyo ate oyo Kagwa Njala era naye yakolako ekintu kyekimu gundi kyeyakola Zambaale bwe yali ku concert ya King Saha ku Serena ku Erugogo n'agamba nti Kyagulanyi ya president wange. Kagwa Njala bwe yali ku laale ya Mpuuga e Masaka, Mpuuga awo nga yakamala okwezibika ebitano mujjukira laale eyo, Kagwa Njala yali MC waayo. Naye n'agamba Mpuuga is my leader. Bisapinze naye katutunulire ekintu kya Zambaale Blase Omukasa, me I believe in change. Nzikiririza mu nkyukakyuka ate era n'okweyongerako eddaala. Bwe kabange kaseera olaba amawulire ogakozeemu ekimala, then genda walaba nti kakati watuuse ate oyambe eggwanga lyo mu nsi endala, oyambe eggwanga lyo mu level oba mu sector endala. Totudisappointinga naawe oyina experience, obadde ku barometer awo okyaziza bannabyabufuzi ab'NRM, okyaziza ab'opposition, okyaziza abalina ebibiina nga si bya government. So you know how to handle MPs. Actually kati wotuuse omanyina amateeka agamu mu parliament. You know how to handle parliamentarians. You know how to handle emirimu gya parliament. Sikusuubira kuba nti ogenda kubeera eyo ate otandike ate obule obongoote. Saagala obongoote kubanga aba MPs bano been interacting with them. Waliwo kye baatugamba nti mbu factors etulofa okuaffectinga ba MPs abapya mu parliament kwe kubanga batya ekisooka batya ba MP bannaabwe. Osanga ali MP mu parliament nga ddene bweriti limazeemu emyaka n'ebisiibo. Zambaale actually yasoose kulabikira mu bitundu laale gye yasookedde nga tebannaba kujja ekawempe we yayogeredde ebigambo bye mbatereddekawo ne mulaba.
alina bwe yabadde nga MC ku mukulale yemu eyo n'agamba nti kanyanirize omubaka Wakayima Musoke Nsereko we Nansana municipality gwe ngenda okuddira mu bigere ababuuzeeko n'oluvannyuma toyengo ne program era babadde ku kiroole ekyasize n'okusiza bagaye mbuloole eyo ya Wakayima kwe yabadde ayogerera ebyo so awo n'alaga nti nno Zambale ekituufu ajja n'abo bonna baali boogera bw'agenda Bamulani Kagyazaalibwa agenda Simanyi Luweero ajja Nansana municipality Zambale Blasio Mukasa. So ekyo ne kikolebwa ne beeyongerayo ne bajja Kawempe ku 5 awabadde Bigarale awabadde Laale Ennene. Era ku Laale Ennene Zambale Blasio Mukasa bwe babadde bayanjira kubanga Secretary General wa National Unity Platform omukulu David Lewis Lugongo ya munamateeka owe Kampala Central naye ajja Kampala Central abasinga nawe twalabire n'ebifo bye baagala bulijjo tuwulira buwulize ekyantu tugenda kukijjako naye Zambale bwe bamuwadde akazindaalo naye yayogedde ebigambo bino wammanga nti omuzungu omu yagamba when you decide with the bosalawo okubeera n'abanyigiriza naye kenyini obeera ofuuse ekitundutundu kubanyigiriza era n'agamba nti bosalawo okubeera bugamba nti ogenda beera Newton nti oli munnamawulire ali Noto obeera osazeewo okwatagane n'oyo anyigiriza abantu kale n'olwekyo n'agamba nti ye tagenda kubeera ku ludda lw'abanyigiriza era tagenda kubeera Newton kitegeeza akeeka Wempe oluvannyuma lw'okuba nti yavuddeyo n'alangirira n'alagira ddala nti ye kakati munnabyabufuzi awedde era nti wa NUP musibye mutya bannaffe abatuwuliriza n'abatugoberera nammwe era abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ekooti ngisokoddeyo ate tugende maaso okubanga ate tubambaga ensonga zetugenda okwogerako za buvunaanyizibwa malimba mundabanga mu kooti mumanya tugenda kwogera ku nsonga za ggwanga tetubeera mu wolokoso tetubeera mu kasawo ndabanga njiyemu ekooti awo manya tugenda kwogera ku nsonga z'amaanyi kale naye nga njagala okubalamusaako n'okwebaza emirimu gye musobola okubanga mukola yonna gye musinzira okubanga mukola emirimu gyammwe mwebale nnyo mwebalire ddala kampeyini ez'Ekawempe zatandise eza by-election era nga ekibiina kya National Unity Platform kyerinamu Kansolias Luyimbazi Nalukoola. Luyimbazi Nalukoola ono kampeyini ze zijjudde bannabyabufuzi abali ku oluvuganya gavumenti. Aweeva nti mulimu n'abali ku oluvuganya gavumenti mu kalulu kano bangi naye sinaba kulabayo nnyo nga waliwo abannabyabufuzi abagenzeeyo nga tujjukira ne actually ne Luwemba Alex ono simanyi eyayita omusika wa Segerenya bwe yali agenda ku nomination y'ekibiina mu kusunsulwamu yagenda ne Alan Sewanyana naye ate tatambula naye mu nnaku ze ez'okunoonya akalulu so naye ndowooza yagamba why eri mu kibiina nkyayeetaagayo wagaana bakuma kadi noyagala okujja nga ekasijja kugobera so kati bannabyabufuzi abasinga bonna bali ku luvuganya gavumenti bazze okuwerekera Nalukoola omuli n'abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo nabo bageze maaso n'okubanga bakola ki bageze maaso n'okubanga bajja kutambula ne Nalukoola. Now wano twalabidde Zambale Blasio Mukasa bulijjo Zambale ajja ayogera mujjukira ekivulu kya King Saha ekyaliwo mu 2023 ekivulu ekyo ekyali Lugogo era Zambale yagenda n'alangirira nti King Saha my president bali bamwaddo wa Msawo I mean nagamba Bobi Wine my president Kyagulanyi Center mu my president eyo statement nno yamutwalako ne muluwumula okumala ebbanga eriwerako bamususpending okuyita Kyagulanyi ate president ebintu ebyaliwo mu January 2023 mujjukira bulunyo Zambale n'asooka awumuzibwa ku mulimu okumala akaseera olw'okugamba nti Bobi Wine ye president wange mwana tu olwo yali atandiikiriza okujja
yalatandikiza okujja okutandika okulabika nti naye abaako ate bwagattagatta amapeesa alabike nti ekifo ekyobufuzi ekya Nansana municipality akyegwanyiza era nga akyagala. So mu wiiki eno Erias Luyimbazi Nalokola bwe yabadde akubye campaign ennene era Zambale actually yasoose kulabikira mu bitundu Lale gye yasookedde nga tebannaba kujja Kawempe we yayogeredde ebigambo bye mbateddekawo ne mulaba. Alina bwe yabadde nga MC ku Kulale yemu eyo n'agamba nti kanyanirize omubaka Wakayima Musoke Nsereko we Nansana municipality gwe ngenda okuddira mu bigere ababuuzeeko n'oluvannyuma toyengo ne program era babadde ku kiroole ekyasize n'okusiza bagaye mbuloole eyo ya Wakayima kwe yabadde ayogerera ebyo. So awo n'alaga nti nno Zambale ekituufu ajja n'abo bonna baali boogera bw'agenda Bamulani Kagyazaalibwa agenda Simanyi Luweero ajja Nansana municipality Zambale Blasio Mukasa. So ekyo ne kikolebwa ne beeyongerayo ne bajja Kawempe ku 5 awabadde Bigarale awabadde Lale ennene era ku Lale ennene Zambale Blasio Mukasa bwe babadde bayanjira kubanga Secretary General wa National Unity Platform omukulu David Lewis Lugongo ya munamateeka owe Kampala Central naye ajja Kampala Central abasinga nawe twalabire n'ebifo bye baagala bulijjo tuwulira buwulize ekyantu tugenda kukijjako naye Zambale bwe bamuwadde akazindaalo naye yayogedde ebigambo bino wammanga nti omuzungu omu yagamba when you decide with the bosalawo okubeera n'abanyigiriza naye kenyini obeera ofuuse ekitundutundu kubanyigiriza era n'agamba nti bosalawo okubeera bugamba nti ogenda beera Newton nti oli munnamawulire ali Noto obeera osazeewo okwatagane n'oyo anyigiriza abantu kale n'olwekyo n'agamba nti ye tagenda kubeera ku ludda lw'abanyigiriza era tagenda kubeera Newton kitegeeza yabadde amaze okubanga asalawo wawayagala okubanga akola ki ayimiriza amagulu we mu nsonga z'ebyobufuzi. So bwato bwe yayogedde nti era n'agamba nti yagenda kubeera munnamawulire owaabo abanyigirizibwa kitegeeza yamaze dde okusalawo nti struggle agikoze eki nti struggle agiyingidde mu mbeera yonna mu ngeri yonna nti bw'osalawo okusirika n'ogamba nti kobeere Newton obeera butereevu weegasse ku ludda olunyigiriza anti gw'ogamba sirina wengwa kitegeeza olunyigiriza bye bakola obyagala kati nange nti agenda kwenda munnamawulire owaabo abanyigirizibwa era naye n'akakasa nti ebyobufuzi abikoze atya abiyingidde butereevu yabadde ayambadde essaati ye bulungi nnyo eya red ne kasuuti kabadde ka neve blue kati no bwe yavuddeeyo NBS eya mugagga King Kalisa ne bamuwandiikira ekiwandiiko ky'ebbaluwa ekimuwummuza okutuuka nga okulonda kwe Kawempe kuwedde kuwedde olwo bajja okuddamu okutula mu nsonga ze balabe naye ate waliwo ag'omunkuba agagamba nti Zambale yabadde already yawandiise nti ayagala kubanga alisigninga ayingire massive politics kubanga n'ebyobufuzi biri eby'omuggundu ebyakasameme nabyo bimaze okubanga bikonkodo lunaava mu kalulu kano ate nga tugenda mu byokulonda abavubuka na biki okunda kwonna okweganga kugenda okubanga ate kusimbukirawo kugenda kubanga kutandise. So ebyobufuzi bito bitambula banamawulire kino kirungi nnyo yadde baba bakusazeewo okubanga bakuyimirirako bakuwummuza na biki but we want abantu abavaayo nalimina ku nsonga naga nti kino oba kiba kibe nze nsazeewo. However we are disappointed by the few journalists abagenze mu parliament tuli disappointed nammwe abamu ojja kutwala ekyokulabirako nga Kazibe Bashiri Mbazira mbayirawo mubiri mumujjukira bulungi Basiri zo ensonga zonna nga azitambula bulungi nnyo wali zibayita mu program gye yakola nga gye bayitanga ekiri atabaala ng'ensonga azitambula bulungi nnyo naye bwe yatuuka mu parliament eyali Basiri kati yafuka Basiri
Basiri yasirika so oyo is a totally disgrace eri Bannayuganda eri bannakawempe ne bannamawulire okutwaliza mu kubanga oyo ate twandibadde tumusubira okubanga yakulemberamu ne bago erirambika enkola y'abamawulire mu Uganda ne baba nga tebatulugunyizibwa nga tebakubibwa nga bwe bikolebwa saa zino nga tulinayo abali bakiseemu abalala bannamawulire mu parliament betulabyeko Ssemujju tatu disappointinze nga tadisappointinze eggwanga naye abamawulire of course bo tebalina kye bamufunyeemu okujjako okukola stories ze ate kati yali alese etteeka erirambika okuyambako bannamawulire okukola omulimu gwabwe omulungi. Ssemujju yali akola ne Daily Monitor nga atula mu newsroom ng'akola mawulire ag'olupapula mu Daily Monitor naye olaba nti bw'atyo bw'ali but anyway eggwanga tali disappointinze eggwanga dyu asobodde okubanga abiteesa enkyakaali agiteekawo n'embeera efaanagana bwetyo tadisappointinze even Anite oyo yadisappointing eggwanga ne bannamawulire Joyce baagala entwatwa boys baagala Joyce baagala ntwatwa oyo I think ya disappointinga kubanga betwasuubira nga bannamawulire abadde mu NBS abadde ku kaboozi tetulina kye twali tulabye kyakoze. Joel Ssenyonyi you have a tick okujjako mu mawulire naye oba mu lwaki mwerabira profession ya ate nkizudde abantu abasinga emutuka mu parliament mwerabira professions zammwe ndowooza there are few people abavaayo ennyo ndowooza abasinga okubanga bafaayo ennyo ku profession yaabwe be bannamateeka oba olw'okuba nti parliament era yakubaga mateeka kati abona abatalina profession efaanaganya mateeka ebatuuka eyo beerabira ddala nti baasomako n'okusoma because tolina kyewololabye ku MP waffe nti MP waffe musawo nti ategese ebbago ly'eddwaliro alese ebbago erirambika abalwadde n'abajjanjabi nti oba alese olusiisira ly'obulamu mu constituency naye nga ba MPs ba doctor mu parliament mwebali aba MPs so ab'ebitabo ba Dr. Lume bayiga mwebali ba Dr. Bukenya abakyabikola mwebali ba Dr. Chris bali omunsi mwebali ba doctors mwebali mu parliament bayitirivu but I've never seen a doctor nga yayimiridde mu nsonga z'abasawo abasawo babadde nga complaininga babadde nga bayigugunga emakerere awo I mean emulagaawo n'emakerere wenyini bano abaana ba intern doctors babaddewo baamala dde okusoma naye tebaba appointinga nga kugenda kukola mu malwaliro ba MPs abasawo nga mu parliament mwebalira tewali MP musawo yali ayimiridde akola kigambo ekikwatagana ku nsonga ya tebatulwanira abasawo abasomesa mwebali bayitirivu naye sirina musomesa gwe nalindabye okujjako Sewungu ye bambi abadde afaayo nnyo okulaba nti alwanira eddembe ly'omusomesa alwanira embeera omusomesa mwawangaalira oyo ye by the way oyo ye wansonga yakusomesa Sewungu ebigezo afaayo okumanya abasomesa afaayo okumanya abayizi era omulaba nti Sewungu kizibu okuyitawo academic year yonna nga talina kyayogedde ku nsonga z'abasomesa so Sewungu in that regard you deserve a credit webale nnyo webale ddala abasomesa obalwaniridde newankubadde nga gavumenti yetefaayo nnyo naye gwe atirisolaze nti profession y'obusomesa so bannamawulire tusindiseyo abantu bangi mu parliament awo naye tebatuyambye nnyo Joel Ssenyonyi nga LOP tukusuubira okukozesa ofisi ye ya LOP oleete obaolyawo ebbago ly'etteeka obaolyawo abakozesa abatasasula abakozi baabwe mu mawulire obaolyawo abamawulire abatulugunyizibwa ebitongole ebikuuma ddembe Jati security okuba abaana mawulire okubatta obusi military okuba abamawulire okubatta obusi naye nga tomuvuddeyo kubanga mubagetteeka so awo mutu disappointinzemu kyokka nga ate mwe mwagala okutwala abaana mawulire mufuna ne bannamawulire mwabo ababeera ku lusegere be babeera nammwe so kati ali mivule yava ku NTV wamutwala ye PAO naye ati mwandibaddeyo tokoma ku ali mivule eka kukyusa mbeera ali mivule mwandibadde okyusa n'embeera z'abannamawulire abalala nga tobawa ssente wabula ng'obayambako kubaga etteeka erinza okubalungamya ate ne ssente nazo ne wandibadde ozibawa era muzirina olowooza Ssenyonyi bw'okolayo sako y'abamawulire ovaako ki bw'okolayo sako n'ogaba ne bannamawulire mwe mwandeeta wano mwe mwampa platform nange kambajjukire mbakoleddeyo sako yino nyitaddemu obukadde 100 mujje mwewolenga mubuze mugikolera obukulembeze obunaabayambako okulungamya enkola yammwe ssente muzewolenga omubaka parliament okuba n'obukadde 10 layisi nnyo ate kati Ssenyonyi obukadde 10 abina kubanga ofisi ya LOP eteekebwamu almost oba biliyoni 2
okukola emirimu gya lopo emirimu gya leaders of opposition. So office eyo egendamu ebintu bingi nnyo, osobola okukwatagana ku kasente k'olinaawo n'ogamba nti kanyambe abamawulire bano kambateekereyo kasako. So nga gumwe otudisappointize naye katutunulire ekintu kya Zambale Blasio Mukasa. Me I believe in change, nzikiririza mu nkyukakyuka ate era n'okweyongerako eddaala. Bwe kabange kaseera olaba amawulire ogakozeemu ekimala, then genda walaba nti kakati watuuse ate oyambe eggwanga lyo mu nsi endala, oyambe eggwanga lyo mu level oba mu sector endala. Totudisappointinga naawe oyina experience, obadde ku barometer awo okyaziza bannabyabufuzi ab'NRM, okyaziza aba opposition, okyaziza abalina ebibiina nga si bya government. So you know how to handle MPs. Actually kati wotuuse omanyina amateeka agamu mu parliament. You know how to handle parliamentarians. You know how to handle emirimu gya parliament. Sikusuubira kuba nti ogenda kubeera eyo ate otandike ate obule obongoote. Saagala obongoote kubanga aba MPs bano we've been interacting with them. Waliwo kye batugamba nti mbu factors etulofa okuaffecting aba MPs abapya mu parliament kwe kubanga batya ekisooka batya ba MP bannaabwe. Osanga ali MP mu parliament nga ddene bwe riti limazeemu emyaka n'ebisiibo, to oluzungu ayogera lungi nnyo tolina nange gyonza namutandikamu. Kati walongo ono MP waawa bamuyita nono MP w'FDC, munnamateeka w'FDC oyambala galubindi oyo erinnya lyinvudde mu mutwe, musajja oyo weeno mu eastern side w'Ebugweri. Ali awo musajja musiraamu w'Ebugweri eyo, erinnya lyinvudde mu mutwe. Mujja kunzijukiza, mujja teeka comment. Oyo musajja yakulirako akakiiko ka Kosase, yali ow'amaanyi ennyo mu Kosase, Abudu Katuntu. Kakati otuuka ku Abudu Katuntu abadde mu parliament ebisanja bina emyaka 20, omusanga yena n'okwematira ate avuga Range Rover, zino Range Rover Sport. Kati omutuuka mu n'otya n'ogamba n'omutandikirawa. So mbuba MPs abapya bana abakisanja kimu batya nnyo aba MPs abo abakadde ababa baluddeyo, babatya mu bitiibwa, babatya mu ndabika, babatya n'oluzungu, babatya n'okuba nti basinga okumanya amateeka ga parliament n'ebiringa ebyo. Kakati obeera ng'oli MP olimu ey'embeera n'otuuse n'okutiisa abantu, kitegeeza kiba kizibu, otuuse n'okutiisa ba MP bano, then batya oluzungu bajja balumanyi, batuuka mu parliament ng'olwa parliament lulala mukko ne bavumbeera amateeka mu parliament engeri gye babyogeramu, point of order, point of procedure, it's a procedural matter, Madam Speaker, I seek your indulgence. Ebintu ebyo tebabikola ki, tebabitegeera. Kakati gwe Zambale bano obadde obeera nabo, abamu munywa nabo kacaayi, mikwano gyo kubanga obakyaza ku barometer emirundi mingi nnyo. You've interacted actually with most of the hardest MPs mu parliament, gubadde otula nabo ku barometer. So tetukwesuubira kuba nti nogenda kutuuka mu parliament ate ogambe nti binnemye bw'ate simanyi bwe babikola, bw'ate simanyi gwe Katonda abakuyamye n'oyitawo n'ogenda go wakolako ku radio, wakolako ku kabakaita ka comment radio akawali ku Nabweru. Nabweru wakolako ku Nabweru ka radio akakali awagulu kasaawe Nabweru. Novao noga nokola ku Metro FM, novao nokola ku Capital FM, novao noga nokola ku CBS, nokola ku BBS, kati okola ku NBS. Kitegeeza nti experience gy'ofunye mu mawulire nene, osolosese tukanaabala ne bakola ekyokubiri ne experience logera maso okubanga ogikozesa ewalala. NBS nga NBS ate temutulaga nnyo nti kati wano emusinze okwagala okufaayo ennyo ku Zambale. Omanyi NBS eyo ennaku ezo bagyogera nnyo kati teyagala kintu kyekwasa nnyo ku nsonga za byabufuzi. Mabegako awo twali mu Kaluya bagyogera awo nti yategeka tale center yaayo nerangirira akalulunga n'abantu tebalina nga weebuuza gyejja information ezeyo mu byalo ezaayite sobola kutegereka nga internet baali bagijjeeko, naye nga yeekulaga nti Akaluya lyekayina era nga bakanale Mugume, Bamidwiri Tuhayise, Solomon Kasumba nga babeera ku TV nga balangirira egindi kali bwe kati egindi naye nga internet wonna
yali teriiko, Facebook yali teriiko, buli kimu kyali kisirise, so NBS okuva olwo yafunamu ka bad reputation, yafunamu bakyogerera nnyo, nefunamu okweraliikirira n'okutya. So bwefunamu okweraliikirira n'okutya netandika okubanga bannabyabufuzi bano ba presenters baabwe abalinamu okolwa ebyobufuzi bagenda maaso n'okubanga obaoli abo babateekako ekinyiga mpolampola, kugamba obutabakkiriza bakirabako, naye ate badde balina NBS ebadde ekwesa ono guy owa DP akola show z'okumakya, akola ne show z'oluzungu, akola show za politics ez'oluzungu, njala Kagwa Njala nenga wa DP era nga agenda maaso n'okubanga akola ki, agenda maaso n'okubanga avuganya Njala yavuganya ku ebusiro ku kya member parliament omulundi sigumusa ebiri. So kati oyo mubadde mu mulina ate era nga akola ebyobufuzi bye, ate era nga bwaline kuki, nga bwaline ku mulimu. Ndowooza baatandise okulaba nga si kirungi, ne bagamba oba oli awo tandika okubanga tukola ki, tandika okubanga tufuna engeri tukyebalabamu n'okukyesonyiwa kiizo tuzalira ebitukula maka ebyazalira ku nsiko eyo NBS. Naye ng'oyo ate oyo Kagwa Njala era naye yakolako ekintu kyekimu gundi kyeyakola. Zambale bwe yali ku concert ya King Saha ku Serena, ku Erugogo, n'agamba nti Kyagulanyi ye president wange. Kagwa Njala bwe yali ku laale ya Mpuuga e Masaka, Mpuuga awo nga yakamala okwezibika ebitano, mujjukira laale eyo, Kagwa Njala yali MC waayo, naye n'agamba Mpuuga is my leader, Mpuuga ye leader wange. So kati oyo Kagwa Njala wachi n'ekibiina kye bayita ekibiina kya Mpuuga ne banne Democratic Alliance Democratic Alliance. Kakati oyo Kagwa Njala naye abadde akola ebyo. Kati okujja nga mutugamba ne Kagwa Njala mugenda mugana okuddamu okwogera ebyobufuzi, okola ebyobufuzi, naye ate ekintu olina oyinza kiganira kubanga abantu abo babeera mu bana byabufuzi. So time etuuka nga naye awulagala akola ensonga eyo, ndaba nga kiba kizibu okuba nga omuyimiriza kubanga ebyobufuzi nabyo biringa nga calling, olasanga olinga yabiyingira nga bimwavuwaza naye nga agamba sibivaamu, nga yeesimbye emyaka n'emyaka ebisanja n'ebisiibo ng'akulaga ntakola ki, ng'akulaga nti tajja kubivaamu era talina gy'abitwala, tasobola kukivaamu kitegeera. So kati ebyo nayo biri awo, naye katunule gye binaggwera. So Zambale ne NBS bayawukanyemuko okumala ebbanga lya kalunga kawedde. Simanyi bamugambye akalulu kano akaseginjibwa ne kali ndoza bamuyimiza kano akanalukoola, bamugambye asooka ayimirire kubanga atera mutuufu NBS yabadde ntuufu mu kubanga toyinza kubeera ng'ofuuse partisan ate ng'ogenda obeera ku show erina okubeera like ng'olina kubeera wakati, olina okukyaza owa NUP ate olina n'okukyaza owa NRM, olina okukyaza owaki, balina okwekyalenyiga ng'ate gwe babuuza ebibuuzo. Kati okujja ng'oli professional nnyo nga ffe nga ekibiina okiwagira naye ng'owekibiina kyo osobola okumukuba ekibuuzo, ekibiina ng'okiwagira naye nga tosobola okola ki, ng'osobola okuba ekibuuzo wa NRM nga tekiri biased, nga tokimukubirwa kuba nti tomuwagira obola kuba ntiwagira ekibiina kyavaamu naye nga okimubuuza mu ngeri eri professional era omulimu gwe kyegukulagira. So kati ekyo kikolebwa abantu batono obutalaga interest, naye abantu abasinga babeera biased nalaga interest. Kati nga kwekizambali kyeyalabye nga jati ebatwalaganya, simanyi bwayinza kujja naye addressinga bulungi, n'akyaza minister wa security, n'akyaza omwogezi w'amagye, ate omwogezi w'amagye nga Kulaija abalaata n'atamubuuza mu ngeri ya busungu, n'akisigaza ku mutima. So ekyo ndowooza NBS yatunulidde negamba tuyinza okufuna biased program barometer eyinza okubeera biased n'amawulire n'ebiringa ebyo, naye bwe kibagasa ekyo omuntu asobola okuyingira ebyobufuzi. Bannamawulire bayingira ebyobufuzi mu ngeri bwetyo bwetyo. Joel Sanyonyi yayingira bwatyo bwatyo, baali ku tteeka lyaki OTT oyo gwe omusolo gwe baali baleseewo. So Joel Sanyonyi, Bobi Wine, Raymond Mujuni, ndowooza Raymond tekyapiikinga mu piikinzi, naye yali akoze ki,
naye yali bwe baba tebalwana mu kibuga okakananga ate Ssenyonyi tagenze takutte parliament si MP w'ennaka wamulambirira. So bintu bingi ebitambula mu wiiki zino mbadde nabagambye ekya Lubongoya agenda kuvuganya kuba MP e Kampala Central. Remember Kampala Central tewali kati muntu Muhammad Nsedeka aliwo agamba nti agenda kuba president, then eyavuganyawo Fred Nyanzi Sentamu agenda Kawempe South ewa Basiri Kazibu Mbazira, then kati Kampala Central abeera wali. Lubongoya oyo actually bakitugambirira kulale wali yabadde head yawe bwe yabadde nga abamuwaddemu okuyimbaawo n'agenda nga abajjayo nga abakwatako nga abajjayo nga bwabogeza constituency zaabwe Kampala Central katukigale Lubongoya n'avaayo n'anyenyaamu awo. So otwategeredde nti Davis Lewis Lubongoya agenda bavuganya buterevu nnyo Kampala Central. Birima ne mugamba agenda waabwe bwagenda wa ate Lubongoya si munyankole bannaye ate naona kitegeredde awo kulale Lubongoya munyolo wene wava eveno ba Nabbanja banyolo beyo kakumiro ekyo wava abanyolo si munyankole munnange ndowooza ennimi azimanyimanya nammwe abantu nemukimuteekako niyo omusajja munyolo omusajja munyolo oyo David Lewis Lubongoya. Kakati kabagende bavuganye ffe tubalinaako buzibu ffe tujja kubanga ekikopo tujja nakola ebitukwatako ebitatukwatako tujja kuba tubibalekera bo bagende maaso n'okubanga bakolaki bagende maaso n'okubanga beeyongerayo ensonga zaabwe nga basinga okubanga bazitegeera naye nga munnange byebiriyo mukwano gwaffe Zambaale NBS muyimiriza era efulumeza ekiwandiiko namutayiika ekigaana Zambaale okuddamu okulabikirako NBS guno omulundi gwakubiri nga NBS esindikira Zambaale ekiwandiiko lwe yasooka yagamba Kyagulanyi my president yali kulwa lya King Saha yagenda okuddanga n'ekinkumu kye bakijjemu mu kawookini ako kakulooko abalina kampani zoteekamu ekigalo yasanga ekigalo kitekiriimu ng'oyo bamusanguddemu n'alinda saspe gye bamuwa n'abeera wa nzijuka n'ekikazi se kyakaabanga nga tekimulaba ekyo ekiwala kyakola nakyo kikwano kye ekikola ku NBS kyekyani ekyekinyankole ekinene ekyamaabina kimwagala nnyo Zambaale kikwano kye nnyo ekikazi ekyo ekinene ekisoma amawulire g'Oluzungu linyano linvudde mu mutwe mukitegedde ekiwala ekyo Zambaale kyakukuta ennyo nakyo kyakaaba nnyo nga kiri awo nga kikaaba naye Zambaale yamala n'akomawo naye kati ku mulundi guno era katulabo baana akomawo naye nga geega amawulire agali eyo ku musajja waffe ku musajja wammwe Zambaale Blasio Mukasa NBS emugobye ku nsonga z'akalulu emugambye asooka awummulemu empewo alikomawo ng'akalulu kakoze katya akalulu kawedde akalulu kano katabuse akalulu ke Kawempe tekalina gwe kagenda kuleka kannaku ntono nnyo naye kagenda kulondebwa wiiki ejja ku Lwokuna zinaku z'omwezi 13 naye njagala okutegeeza nti katabuse olunaku olwo gwonna badde ndabalaale bannamateeka bonna baweddeyo mu kkooti ne bajja okukubira ku musajja waabwe nalabye kanso muyizi oyo yagenda okuvuganya wali eri ewa bitaano w'ennyendo omukungwe nalabye Jeje Musisi kanso wa Peace Advocates oyo yagenda okuvuganya ekira ewa Ssemujju ba MPs bangi nnyo bennalabye nali manyi bakoma kulabikira ku luliro olwa laale yali ennene naye munnange nedda sewe kyali ne zino extension laale bagenze baziyingiramu ejjo nalabye ku kanso nalabye ku Namugga akakyala ako nkaagala nnyo kali articulative kwogera ebigambo ebinsanyusa kasajja era banaye abantu bemagola Namugga mwongeremu mumpeera akalulu simusikanangako buddaye naye nkaagala akakyala ako bambi kwogera ebigambo ng'olaba kafaayo eri omuntu nandibadde namusinkana yajjanga ku KTV nga gyendi naye ate shogi yajjangamu nze yajjanga ate nga tuyisiŋŋanya Owen yamukyazanga nnyo ng'ate nange naliyo ku KTV eyo lwakuba nti yajjanga mu show ate nze nga ndi mu kusoma mawulire ne tutakwatagana naye MP Namugga
Honorable Namugga, Honorable Goreti Namugga. Oyo ye mumwongerewe kinaba kyetaagisa kujja nkampinga emawogola. Kale omukazi we mwagala. Simusinkana nko nti tusinkane wano on wano. Soogera nko naye wadde ku simu naye mwagala bwagazi. Namugga Goreti ombaka achiikira abantu be mawogola. So mawogola people temuzikiza omubaka mwena abachiikiridde bulungi nnyo. Omubaka abachiikiridde bulungi nnyo. Mawogola wabangayo omukazi, waliyo omukazi oba akyaliyo constituency babagita batya. Omukazi oyo amanyage alina amanya asatu ne moroka javuga erika amanyage. Kuliko Sise Donozio Namojo. Sise Donozio Namojo. CDN ye moroka javuga number plate javuga. Naye walore yayogerako mu parliament embutu zavuga mawogola. Ngombaka awayasamyeko. Naye Namugga ulirako wayasama mu parliament bambi we bale nnyo mukyala gwe kakyala kalungi nnyo kalemera ku nsonga. So namulabye ekawempe ng'ensonga azirimu nnyo. Nalabye Ombaka Kanyike ensonga azirimu nnyo. Tebakomye bukomi kweri lale nene nende zino lale ndala bazeetabamu bayimiriddewo ku council Luyimba Nalukola. So mwe bali nnyo kumuyimiriramu council Nalukola, mwe bali ddala kumuyimiriramu ba MPs era wana atalabise era tubalaba. Ensi balabeera akaluka akirina mabaliyo nemwekuniza nemwebuzabuza. The world is seeing you. Era time jatuuka kwali ku megalale mwabaddewo MP wangu we mukolo namulabye omubaka oyo Hanifa ani Honorable Hanifa Nabukenya Hanifa nani oyo we umane MP we mukono umane MP we Wakiso namulabyewo Naluyima Ethel omubaka Teddy Numbers namulabyewo owe MPG Central District omuto Jemba namulabyewo owe MPG mukwano gwange Sala Temulande yali MP we MPG wa NRM naye kati ya Sala ya Damnupu namulabyewo Ambaka Johnson Myanja Senyonga namulabyewo Namboze yabaddeyo Wakayima Musoke yabaddewo Mwadanku nyingi ne Derrick Nyakobo baba kutete bana bakutuuka baba kutete banatuka kulale era nakati bakyali makomera baba vunaana okutambuza ebigere nti bakoze kutambula ne basasamaza abantu gwe musango gwataddeko sabo babadde bajja ne babakwatire mu kkubo. Sewungu Gonzaga namulabyewo Aisha we Butambala naye yabaddewo Mwanga Kivumbi Deputy President Buganda yabaddewo Zake Butebi Francis Mitiana yabaddewo Ombaka Kanyike yabaddewo Christine Ndiwalana mbaka omukyala wewa Christine Ndiwalana we Bukoma Nsimbi alina constituency gyavuganya ujagira mu side yawo yabaddewo akawala akatoka Baby Girl namutawe mbaka omukyala we Masakeyo yabaddewo ani gwe salabye Nakimuli wa kibiina kisamulabye Onebu Nakimuli okubizinga oli wa kibiina kimama Wandi badde omumanyisa ne ntandika okumanya wawo ogwa nkulaba okola activities nesimanyi oli wa kibiina kimama ka Baby Girl akokubizinga akekalangala ka Nakimuli mumbulire kibiina kikagwamu sina kiri naawe Nakimuli oyinza okuneebuuliza onegambira kibiina kyogwamu mama Nakimuli kali awo kali pretty nnyo nnyo baba MP ka MP agaluvu mu parliament kati ndowooza Latifu yegwanyiza bwa meya oyabaddewo Weddembe Sejjoji yabaddewo Mulyanyama yabaddewo Haji Faruku Ntege Machinde yabaddewo Zahara Ruyurika yabaddewo n'abalala bangi basobodde okubanga babeerawo kati tuba tundene mu zino kati omulaka zagenda akola nga ye zino entonotono we muta participating era nga tumanya wawe mugwa naye kati ke kasera mu participating tusobole okubanga tutegeera wakola ki wawe mugwa tubajajinga nga tutegedde nti tubajajinga bitufu kale mukkirize manjulire Dream Restaurant bangambye nti tuli mu kisiibo era balina package ez'enjawulo ez'ekisiibo kale genda wo osobola okubanga ate
ofuna ekyokulya ekirungi mu bannaffe aba Dream Restaurant Wandegeya wali basangibwa Wandegeya okulinaana akatereke Wandegeya gwe avudde mu katereke Wandegeya agamakuba abiri nga bwogalaba bwogagobera n'otambulamu olujatuuka ku Dream Restaurant Masao ayise yali maaso ku Equity Bank n'oyambuka ku Equity Bank wenyini ojja kutunda butundizi waggulu ojjalaba Dream Restaurant kakalina kali awo wansi wa supermarket deni waggulu ye Dream Restaurant awo no batogenzaawo jagenda mu bitala bye Wandegeya yange okutte bulunyo otandise okwambala kino ekidde ekavule kati awo nyinyi nga kubitala wakabiyingira boti ku mukono guno okulira akizimbe kibaita Haji Kasule Mall era nawo nkakasa nti Dream ojja kubanga ogiraba Dream Restaurant yaffe nnungi nnyo etuyambyeko nnyo mu kuteekateeka emmere ennungi eri abo abantu baffe tuli mu kisiibo kakati maama Namubiru yaŋŋambye nti abasiraamu bonna nga bajja okusiibuluka balinawo ekyenjawulo bw'otuukawo ng'ozze kusiibulukuka osooka kufuna juice wabwerere ye n'osooka omunywa n'omala okunywa juice ne basooka aleeta amenvu n'ebirala ebyo omala bira n'alyoka kubuuza nti obadde oyagala kusiibulukukira ku ki obadde oyagala kulya ki so awo abaana ne balyoka baleeta order gy'obeera osabye nenga okusiruka kyo osoose kubanga ate okimaliriza bafumba emmere okuva ku makya mpaka kawungeezi bafumba ekyenki ekyemisana bwe po n'ekiro n'ekyeggulo bafumba caayi bakola delivery eri gwayagala bakuleetere ku ewakaawo oli mu office oli waka oli mwina ka meeting somewhere bw'oyagala caayi mwagala breakfast bajja kubanga babikukolera bannaffe aba Dream Restaurant mubambuuza nnyo nalaba abantu nga babambuuza nnyo Dream Restaurant eriwa bannange Dream Restaurant eri Wandegeya era nze sijjako wagibagamba kubanga naaba abaagala okubanga mukozesa Dream Restaurant nabagambye dda ku 075 999 I mean 075 5 55 ye namba ya Dream Restaurant era wansi awo ogiraba weeri ojja kubanga ati oyitawo osobola okubanga ati yes ojja kubanga oyitawo bulungi nnyo osobola okubanga olya kyoliddewo waba oyagala kufumbira ku mukolo era bajja kubanga babikola bafumba ku mikolo gyonna graduations matikira tuli mu mikolo ja tugenda kuyingira mu zidduwadduwa tugenda kuyingira mu Eid ebyo nabajja kubanga bakufumbira Eid campaign zoyala kufumbira abantu bamuchere oyagala kufumbira balonzi bo kumere oyagala kufumbira oyina kwanjula oyina mbaga oyina emikolo gyonna banaffe ba Dream Restaurant nja kutegeeza nti bajja kubanga bakuyambako nnyo osobola okubanga ate munange ebintu bikwangwira osobole ate okubanga ogamba nti ekyo aba Dream bo bakimaliriza mugende Wandegeya bw'ojja okubanga obasanga era bajja kubanga bakujjanjaba bulungi nnyo mu nsonga z'emmere bajja kubanga bakuwa bulungi nnyo emmere gy'oyagala okulya olye ate okute kubanga emmere yaabwe nnyingi bagamba emmere nnyingi ate bakuwerako n'ebintu ebirala bingi nnyo omubisi gwaffe guli ogwaffe ogwedde ogw'amatooke bagwina bulungi nnyo Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kosa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo tusangibwa Wandegeya okulira n'akatale ku Byashara Road Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering oyina embaga matikira lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo atenga bya mulembe bantu banji oba batono wesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma gwe ayagala delivery wonna wooli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Bwenvaeyo nja kwanjulira bannaffe ba Biva Organic. Dr. Senjobe wa Biva Organic yagamba nti gwe n'atawanyizibwa endwadde ez'enjawulo oyina ulcers oyina pressures oyina hernia oyina fibroids mu bakyala oyina prostate mu baami oyina wakozesa enkola ekizaalagumba naye olubuto kati luganye family planning wagikosa n'ogivaako naye olubuto luganye
walina family planning n'ogivaako naye obulidinga tozikiza ebyonna bikusumbwa busumbuyi weetamiddwa nja kutegeeza nti bannaffe abo aba Biva Organic basangibwa wali Mengo bajja kubanga bakuyamba gendawo osobole okubanga ate ofuna obujjanjabi abasawo bonna we bali Dr. Owen abeerawo Dr. Senjoba abeerawo okuva ku makya mpaka kawungeezi babeerawo tebazikiza bajja kukebera ate balyoke bakuwe eddagala erikujamu tukozesa nnyo panado tukozesa nnyo amakeeda gamazungu naye tegatuyambye nnyo ate nga bino ebintu byaffe babikola ne babanga basobola okubanga babituwa so munaffe wa Biva Organic agamba nti bw'ogendawo ajja sooka akukebere oba kubuuza obadde ojjanjaba otya kikyo badde ojjanjaba bana bamaze okubanga akitegeera kyobadde ne level gyobadde otuseko wajja okusinzira agende maaso okubanga ate akuwa eddagala eri kujjamu eri lisobola okubanga likuwonya bulungi nnyo kuzira 752627 enamba ya Dr. Senjobe ajja kubanga ateera akuyamba bulungi kakati waliwo ne kano ke yakoze kayambako mu kukirizinga olubuto oyina ebintu bitategereka emusayi gwo tegutambula bulungi ebintu ebyo tebitambula ajja kubanga ate abitereeza oyina low blood pressure oyina okogga buli kaseera bakulaba okogogwawo babuuza kyekikulu siriimu oba utana okwogera digestive system yo sinungi tosobola kugaaya bw'ogaaya ebintu byesiba ofuna constipation n'ebiringa ebyo constipation yabo togenda manju bulungi mala zo weeks zo bbiri tofulumanga ebyo byonna oyina IBS ajja kubanga akuyamba alina akantu ke yakoze yakandazeeko wano ako mukalabyako bakayita batya ukategedde kale ojagendawo gwa omusajja yenayina nga totambula bulungi ebintu byakutabukako olugendo oluvugako katono nnyo ababoda bye balukumalirayo kakati ojagendayo bannaffe aba Biva Organic bajja kubanga bakuyamba dokita ajja akuwa kantu kano ke yakoledde abaami ke bayita men wake up call kasimu kakozukusa ojagendayo abeere nga ate akakuwa bulungi nnyo obulamu busobola okubanga bukutambulira naawe obeere talatibu nnyo osobola okubanga naawe osaza kimu ababoda basusse okuboogerako basusse okubasalako omugambo nga be bakola ku nsonga zammwe oyo nno mumulaba kuvuga mmotoka naye ensonga zenze zikolako temukkiriza ababoda kuboogera bigambo ebyo mbwate be babamalirayo ensonga zammwe nedda ssebo nammwe mubeereko abasajja embavu mubeere abasajja ebagubagu mubeere nga mwemalirayo ababoda wali wamalayo omulimu gwo byebyo byowulira ebigambo byowulira bye baboogerako nti temumalaako so okumalawo ekigambo ekyo ekyobutamalaako jangu dokita abantu bangi bakutekaawo basajja bange bonna bakwatako bonna kati bali malidaadi nnyo basajja bange bawosa bukenya bakazibweddewo lwakuba akazibweddewo wamuwa mangi wamuwa overdose oba wamuwa agamalayo n'akozesa bubi ndowooza yakozesa bubi bambi kale naye nga wamuwa abona ba RDC abadde abakwasaganya mwebale nnyo abagenda so njakuzigirira wa Dr. Senjobe ogende ate aberenga akukwasaganya bulungi nnyo Sula Birungo ewandegeya Anko Sula oyo ye kakensa mu kukola kye bayita olusaniya lw'enkoko oyagala lusaniya lwa nkoko olwagalako piraawo oyagalako chapati oyagalako kasoda oyagalako ki Sula Birungo ewandegeya beba kugubokka abakakasibwa okukolera abantu era bakoze omulimu guno mu bitundu by'ewandegeya n'abantu bentinde ne basaba nti bana tuleddeko ne ku branch eno olw'okuba nti ewandegeya tusobola kubanga tutuukayo naye ekitebe kiri wandegeya oyagala ebyokulya nga biri halaali nga bya ddala nga bituufu enkoko nga nnamba kati yaŋŋambye yakozeeyo package z'abasiibi mu kisiibo kino ku mitwalo 3 ogenda kuba funa enkoko nnamba enkoko ng'eriko kasoda eriko ne piraawo ku mitwalo 4 ogenda funa enkoko nnamba eriko ebikiba bya soda bino ebinene eriko piraawo eriko chapati ku mitwalo 5 ogenda funa enkoko 2 Sula kati bino ebintu ogaba bugabi ate newankubadde maama onoonya riziki newankubadde mu kisibo tukoleramu saddaaka naye enkoko 2 ku mitwalo 5 obe ng'oba ogabye bugabi kati kale bane mugende wa Sula Birungo muli enkoko adina ne wosobola okubanga otudde bw'obanga oyagala kutuula muli 5 3 4 mugendeewo mwe mukole order yamwe ya nkoko mumugambe nti twagalayo ffe kulya ku nkoko ffe tutudde wano ajja kulaga mutuula
era wana amalo kulagawo bulungi nnyo amale abana bakoleko bana amalo kulako era ojja kulya bono amalo kulya ogambe nti yes thank you so much otambula ogende so ye Uncle Sula Birungo era njagala kubagamba mwenna tononya wakulya nkoko walera wonna genda ewasula Birungo ewandegeya anene ka delivery akakola oba yagala kuwereze osolo mukubira ku namba y'essimu yennyini gyakwata 0756 18 nkaaga 48 nojikubako nomugamba Uncle Sula nti wanji nti ndi wano side ze Kawempe nti enkoko enamba etukira ku sende meka nti 14 ku 3 ku 3 kale mudakika ngamekera jaga nti mudakika 10 enkoko ejja kuba eri Kawempe Yesula Birungo mukubire wona woli ngambe 0756 18 nkaaga 48 ye Sula Birungo wandegeya abalina emikolo mwenanjala okubategeeza tuli mu mwaka mpya era tukola temudda nemugamba ate tuwerera fees banaigwe nobeera owerera nga luli ne bali bakola emikolo binse ina genda maaso bikimu kitambulira wamu kale nkubirako essimu oyagala tukogerera omukolo gwo oyagala abogeza balungi nja kubanga nze ne timu yange tujja ku mukolo gwo tuguwese ekitiibwa abasobodde otukozesa kire abakozesa ku service zaffe batumanyi bazitegeera tebatulina mukwemulugunya kwonna naye oba oli bweruwa ggwanga ng'oyagala tukolere era osobola okugamba nti nakulabi wano eno nsaba nange onnyamba onkolere ku mukolo gwange nja kubanga nkugaidinga buli kimu nga bwe kitambula omukolo gwo tusobole okukola ate gugwe bulungi nnyo osanyuke gwe kyolina okukola kimu kyokka kukwatagana naffe ebisale byaffe bitono nnyo tujja kuba twogerezeganya ebitusobola kubanga ate bitambula bulungi nnyo oyagala bakatuma abalungi abasanyusa oyagala abogeza abasanyusa oyagala juice ku mukolo oyagala kamera video ennungi oyagala bayimbi byonna biri mu sector yaffe tujja kuba tubikolera okuorganizing omukolo gwo kwonna oyagala consultation kwebuuza bwebuuza ebyemmengo gye babigula ne sente meka ebyo byonna nja kubanga nkuyamba okugaidinga ku 0700 82 733 awo oba oyita namba ye wansi nja kubanga nkuyamba nkukolere omukolo gwo ate guveemu bulungi nnyo nga tukozesa abogezi baffe abalungi ennyo omuli nange kenyini nanyini company baka ceremonial services ne ba directors abalabo tutambuze ekintu ekyo tujja kubanga tukola omulimu gwa bulungi abakozeko naffe ndowooza musobola ojjulira musobola commentinga n'abantu ne mubagamba abatuwadde ku mirimu gyabwe ne tubakola emikolo mwebale nnyo abantu abatuwa emirimu ne tukola ab'e Masaka tukaze nnyo Masaka ab'e Luweero tukoze nnyo Luweero no side ze Kayunga eyo tukoze nnyo wano mitundu bya Kampala wano bweyogerere Namasuba zana biche ebyo natukoze nnyo mwebale ddala ate ne wala gye tufuluma Busia tugendayo ne walala yina gye tugenzeko Busia tugenzeko Kenya eyo nanga tugenze kujjayo baana bawala omulimu gutambuza guno kale mwebale ddala tugenzeko Mwankuli mwansuze eyo sime mwampisa munengo twaita munengo netusula mu kkubo abantu bokukyala bakaita kanyantogoro abantu be kanyantogoro kale mwebale nnyo mwebale ddala akubanga omuntu followinga mwebale nnyo kutulayikinga mwebale nnyo n'okucommentinga ku videos zaffe n'okusharinga tulina abantu kati omutwalo gumu n'ekitundu so we are progressing well. Thank you so much for your follow. Thank you so much for viewing our videos and the comments as well. We really appreciate. So for business abagala tulange namwe you can reach us on those numbers enamba eri wakati mutukubireko yagala tulange business yo tujja kubanga tujiranga tujikuba abantu maaso omuntu yena walanga nga ayise wano ku Chimba updates ebintu byalanze bisobola biteko kubanga bijja kola era bitambula kale mujje mulange naffe company zamwe ebintu yamwijja kubanga bitambula bulungi nnyo mbagala nnyo mbagadala mikwano jange mwebale nnyo mwebalire ddala timu za mpira mugende mulabe mpira jamwe mugende muwagire emipiira munyumirwe muve ku mpira gye Bulaya yokka ne wano waliwo emipiira eginyuma nze mpagira Kampala Queens ndiga Kampala Queens yabakyala eri mu ligi y'abanywera ate yekulembedde mpagira Zaina Nandede ojja kutya ndi timu Zaina Nandede shirt number 20 ku national team wali ate ne ku club level ku Kampala Queens kale Kampala Queens mwena mwebale kutukubira omupiira omuwumu
mwaba talina budde bananga mugende mulabe ku mipiira gy'abawala gibeerayo ku Saturday ne ku Sunday ku bisaawe byamwe gye muwangaalira eyo. Uganda Matters wali baba n'omupiira, Kawempe baba n'emipiira, Kawempe Muslimu, Philip Omondi wabaawo emipiira, Kampala Queens awo wekyaliza, Wakiso Hill naye ebeerayo ekitendeeyo ne walala. Bane mugende musambe, mugende mulabe emipiira ate mwongere okubanga mutegeera kye bayita omupiira gwa Uganda mu gw'abalenzi ne mu gw'abawala. Okay, thank you so much. Thank you so much. Tugenda bano omupiira yes. Ku Saturday nga 8 tugenda kuba ne match Uganda under 17 abawala bagenda ko basamba World Cup qualifiers ne gwanga erya Kenya. Tujja beera ku Hamna Kivu